Mukulikeeyo mu kivulu kya David Lutalo abakyala mwawagidde David Lutalo abakyala era David Lutalo Africana yalaze nti Africana ntono ku ye. Kale mukulikireeyo ddala. Twabaddeyo era twanyumiddwa nnyo ekivulu, twanyumiddwa nnyo. David Lutalo yatukubye omuziki, yatuwadde obudde abakyala abajjumbidde nga mulimu nalabye kuba abaana, mulimu abakyala abanyumiddwa n'omulaba nga yanyumiddwa nnyo kwegamba nga ye laavu ye ku David Lutalo y'amaanyi, ng'omulabira ddala amwagala kuva ku mutima. Ba artist mwebala omutima ogwo gwakuwagira ba artist bannammwe, mukola ekintu kyamaanyi nnyo ddala era tusaba music industry etambulira awo nabwe kityo ne ba artists abalala abannakatemba naffe bwetyo tuba tukikola nga ba artists bwe batandise okukikola abayimbi bawagira bayimbi bannaabwe kati ne bapostinga eno kyekinaba kutuukayo nnyo mu bannakatemba naye nga tusaba nammwe mubere. Njagala okusookera ddala okwebaza bannamawulire abakola omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo okulaga ebivulu bino n'okubeerayo n'okutambula ne mugendayo, however nga muyisibwa bubi abannanyini bivulu naye era mubeerawo ne mulaga wakisi zaabwe. Muli ba mugaso nnyo nga sho tennatuuka kuba abayimbi bannabivulu batukozesa okulanga ebintu byabwe naye bwe tutuuka mu bivulu ate ne tufuuka ekitagasa, ne mwagala tuggyeko kamera zaffe, temwagala tukwate live ne mujaminga systems naye mu mbeera yonna we still move on. So njagala okubeebaza mwe n'abasubscribinga mwongere okusubscribinga, tulikinge ate era tusharinge, mwebale kuwagira that kitonsaazi. Njagala okutegeeza nti Shamim Manja Zubeda wamwe nabaddeyo nnyo mu kivulu era nange obwedda nfunamu ku budde obwo obusanyukamuuko ne bannange. Eno gye nasanze nakawere aliko ennaku zino, Fifi the Queen, era nga musanyufu nnyo nno munnange ddala era mmwe ebigambo mwe tebimulya tabimanyi nako nti omwami we mwe bye muliko omwami yazaala ebbali mumwogeredde mukoze biki tabimanyi nako. Omukyala musanyufu nnyo ddala akyeyagalira ddala n'omwami we era nga n'omwami amwagala nnyo kwegamba kale omukwano gobasaza mu kabuye ne Fab Love. Munnange Fab njagala okwebaza nti webale kutwagalira mwana muwala Fifi the Queen era ye musanyufu nnyo bambi era naffe tumusanyukirako. Manyi nga abakyala tuyina kusanyukirako bakyala bannaffe, tewali nsonga lwaki mukyala munna aba afunye ekizibu ate nga gwe oyagala kifuula kya ssanyu. Simanyi mufuniramu wa okubanga bawa Fifi yazadde ebweru oba teyazadde nga mu abakyala abalala muli basanyufu. Abakyala awo tusanyuka essanyu livaawa. Ffenna abakyala bannaffe ebizibu bye bayitamu bye tugenda okuyitamu abamu twabiyitamu dda, abamu tebannabiyitamu naye nga ffenna gye tulaga. Mukyala munno bw'aba ayina ennaku gy'afunye nakuwala naye, mukyala munno bw'aba ayina essanyu ly'afunye sanyuka naye. Tewali nsonga lwaki mufuula Fifi the Queen ensonga ne mumufuula okuba nti kati ye topic ne wesanga mukyala munno yasanyuka olw'okuba nti Shamimu bamukyaye, olw'okuba nti Fifi bamukyaye, olw'okuba nti bba wange yakwenzeeko ng'olina ssanyu ery'omwanguka. Munange tekijja kukola era Fifi the Queen awo yandiiriddemu n'ambuuliramu webiri era ffe tumanya amazima era ne tumusanyukirako ne tumugamba mukwano ojja kubalumya omutwe we munaba temufudde ku bye bakwatako. Rebecca Jingo yabaddeyo nnyo, nabaddeyo n'Aliya Nanfuka era twakonya omuziki ne tugukonera ddala. Omanyi obulamu bwa kiseera osanyukako bw'oba okyalina amaanyi ago. Abaddeyo nina omukyala gwe nalabye, omukyala ng'ali mu kivulu kino naye alabika faani nnyo wa David Lutalo. Alabika faani wa David Lutalo. Omukyala yazinye ng'abuukabuukamuuko ne mu bbanga oba byakunywa bye yabadde anywedde oba byakunywa kimu. Abaddemu abantu bangi abakungu, abaddemu ba ambasada, nalabyekaawo ku bazungu nga nabo banyumirwa omuziki gwe Uganda. Kwegamba kale ekintu kyabadde kyamaanyi nnyo ddala. Munnange nno bwe tutyo ne tugenda ku nnyambala y'omuyimbi waffe David Lutalo. Omuyimbi yayambalidde ddala nnyo bulungi nnyo ddala ng'era w'omanyi omuyimbi alina ekivulu bwe yandivuddeyo. Yajjidde mu kkooti ye amatiribona n'alinnya ku stage ate awo nno mwana wattu ne tukuwa akagatto ke yabadde ayambadde nga kamasamasa kalinga musota. Awo ne tugenda ku empale eyo ng'erina turn up nga naye emasamasa.
Startinga nayo bwetyo nsenekerevu amasa eserera ngereza abazaire ngera bwomanyi nti omuyimbi ye yabadde nanyine kyevulunga yona gy'abeera oba yekwese muziki oba wa alina okubanga alabika ensonga waati ate ndowooza n'agamba kamba sabuliremu ate ebimasamasa bwatyo n'atuwa omuziki era bwe yazzeeyo ogwokubiri yakomeddewo era mu kkooti ng'era emasamasa era n'atwongera omuziki awo wennyini n'akuba kabisi kandagala era bwe yamaze okuba kabisi kandagala abayimbi bangi abamuwerekeddeko omwabadde Rema Namakula yayimbye ennyimba 3 omwabadde Maureen Nantume omwabadde Pastor Bugembe omwabadde Babarita yazze ekyenjawulo ku Babarita omanyi mu show ya Lutalo mwenna mwabadde mulina kuyimba live era wenaweeredde abayimbi abayimba live ekitiibwa Babarita yalinye ku stage simanyi oba ka video we kali bakalina Babarita yalinye ku stage we papa n'atandika live ebigambo ne bibula netuwebuuzo ne Babarita eyayimba tondeetakako kazole mukwano ng'ebigambo tetubiwulira Babarita ng'olimba oyimba lumulimu n'ova ku stage Rema Ekai yaza n'ayimba ennyimba awo 3 kunya n'avaawo ne bateekawo Chosen Becky ne Chosen n'ayimba oluyimba lumu era naye n'avaawo ne tufuna Mathias Walkaga ab'Emasaka awo n'atuwaamu era ab'Emasaka nga bulijjo bamanyi ne bayimuka ne bamuwa ku musimbi awo ogutakomoka kale show bwetyo neetunyumira show yagaddewo ssaawa 6 gwennyini omukulu yabadde amaze okuva ku stage era ataya zonna nga we muzirabye n'abayimbi bonna nga we mulabye abamuwerekeddeko ba B2C baabaddeyo mbadde mbeera bite n'abayimbi abalala bayitirivu nnyo Rainan Maulana nabo bamuwerekeddeko n'abalala bangi nnyo bannamawulire baabaddewo bangi nnyo abantu ab'ebitiibwa baabaddewo so bambi njagala okwebaza mwenna bannayuganda mwebale kuwagira bintu bya Uganda mwebale kwagala wakisi za Uganda mwebale kuwagira abantu bammwe mukyongereyo mukikole bwe mutyo n'ebivulu ebiddako nga lumu fena lugogo ewa Gravito omutujju ate tulinde Eddie Kenzo Festival bwentyo lwaki siberekereza ate ne mubanga omulamu naye teweerabira kusubscribinga nyika akadaako akakuletera okumanya nti tuyina kye tutaddeyo commentinga sharinga link yaffe ate bambi mwongere okutuwagira tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala bwetyo n'ebyaffe bina betukola mwongere okubiwagira mwongere okuwagira wakisi ze Uganda tubaagala nnyo tubaagalira ddala Zubeda wammwe wano Shamel Manja President 2026 wendi nnyo musule bulungi Babo chocola, es la mutima con numa. Kisah di mulia, pergi demo, mulia. Pasal komando yang ia beliau mengicek, kudiseng, oh yang betul berfungsi, huzur secita kita macam macunde. Okay, tuli musho ya David Lutalo banange. Ngenda kogerako n'abantu abamu abali wano baguze tebo zaabwe. How are you dear? I'm fine, how are you? Amanyako kwani? Zalia. Olina ambassador? Olina ambassador? Nina ambassador.
David Lutalo mwagalanga muyimbi obo mwagalanga mukyala banya abakyala bamwagala nnyo ng'omuntu. Yimba kiro singa okwagala olwa David Kabisi kandagala. olupya abantu bagamba David akolima nnyo ng'ayimba Nedda. akolima ennyimba zo zonna zikolima Nedda. oli weruweru Nedda. Ndi wa Kampala. ennyimba zo zaagala ngo Nnyo. akoza atya ekivulu Mpulira bulungi nnyo. oliwakuba osawa mmeka Mpaka waggalirawo we kutidde jebo nga mukiddugaza bwe bwetutyo. Ono musama wange. wabeera bwe bibeera Ebitiwe bibeera. Ono musama wennyini. Musama. nange nja kuba mutumirako nja kubeera nga mutumirako ajja tuuka ekisa Tumirako anti wange ono mwagala nnyo. nange twebale nnyo kujja mukiwagirako banaye Leero birthday ye. oh my god yakusalibwa wano Tugenda gisalira waka. bannange happy birthday mami bannange kogwe komuleeteko eno Yeah. this is a surprise to her Yeah. oh baby more years of blessing mami and happiness bannange ne wano katuveewoko katono tuddeyo okerye mabega mwe aliya jangu wasasudde oli wa bwerere nasasudde esente za VVIP naye baŋŋambye ogeyeza ekivulu kyonna omulimu gwange omukulu ogumanyi kugeya ewatali kugeya mba sikola David Lutalo ayambadde nanyuba nasanana omulabye engatto weruweero engatto amasa yange eraba eruweero ekooti gontendedde ekooti mbadde sinatuuka ayingidde mu kooti nga yamanyi ddala navayo ng'eraba eruweero nga wamanyi ddala ebaddeko wano buflowers nga mpitirivu okunyuma omukolo gwegamba gwonna gubadde fantastic onyumiddwa okukamala naye lwaki ogeya nnyo anko mbadde njagala ate mukuwere abadde ayimiridde mu kamera webatyo wabamanyiira oŋŋambye Rebeka beekwana ne Kojja Kimbo ŋŋambye beekwana Rebeka Kojja Kimbo wazze n'amukwana n'amuwa sente $27,000 bw'ogaana ngenda kutemako ekigambo mpaako 5 onampayiriza Rebeka mwekwana ne Kojja Kimbo wa mbuno be babba TV yayiga Omanyi ono muto wange ayogera nnyo ayina omumwa ye bano abeetala wowe twabamanyiira olaba twamalabayo bagamba nyonyogera omugagga obugere takuwadde sente oyagala nkuweyo $5,000 ojja gibanja ku mabuto onofaddi nga muwangala sole ani gwagamba okubanja oli gwe otuwaayo ddi embaga endala watumanyiza abenge mwatumanyiza lindako mudduka ku basajja nemubatta okimanyi nti nno twabakola tukibasasusse yazeemu okupostinga mulamu ebitaala bintadeeka neyagereko nange nekola ku mapeezi abalala bebere wazzeeyo amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde wallahi olwo pasitikaati toli mukyawa gwe ono yazzeeyo ewakagunde ewabbaawe ewakapale yazzeeyo ewakapale yazzeeyo gye yasookera era obudde bwonna akalungo kataafuna obudde bwonna ennyonyi ebuuka ng'eragawa ebuddo era n'oyo wanyonyi n'era n'ono wanyonyi nedda bambe
kati ayina Mary. Naye kati bamituweeyo omukolo wali watumanyiza. Rebecca fe baganda bo. Ekituufu okuva le wakyawo omusajja w'ennyonyi. Yagwa ddalu. Okakasa mwamulabako. Omusanga mu mpale nga nnene y'abantu 9. Yayiga okubba bbaawo.